So you won't give me your response? No. Asatira. This is government of Uganda land. They just kept quiet. It's been a year with my money. Uganda yencha. Obunkenke mu Centenary Bank. Abakulu batuula bufofofo. So I'm telling you, you come, we talk. So you want to give me your response on phone? You want to give me your response on phone? Uganda yencha. Eyaguzibwa ettaka ly'empewo gaakaaba gaakomba. On social media about the same bank. And sometimes, bw'obanga sigwo kirimu, ogenda n'ogamba, maybe bafera, maybe waliwo kye bakoze. Ettaka ly'ebibira libizadde. Bajja kuntegeezaako ti property ebadde yaabwe kati bayehandiriza nga bagikwasa ezzaani. Mu kununula ezaayo, Centenary Bank eri mu Katunate gwe yaguza ettaka ly'ekibira alemeddeko. Njagala ssente zange mwanguza mpewo. In brief, I bought property from the bank, Centenary Bank, and it turned out that the bank did not have any ownership or any jurisdiction on this property. Wuno munnayuganda eyalaba akalango k'ettaka lyali yeegombedda okukolerako bizinensi gaakaaba gaakomba yeewola ensimbi eswa mu bukadde 3 eza Uganda okugula ettaka lino oluvannyuma lwe yali alyewoleddeko okulemererwa okusasula looni ye mu bujjuvu eri Centenary Bank. Alangirirwa nti awangudde bid, essanyu limu bugaana, ssente azisasudde. Aweebwa ettaka atandika okuliyooyoota. Nga n'akataayi tekannasala, ab'ebibira bayingirawo, abakozi be bakwatibwa ne baggalirwa mu kaduukulu ka poliisi gwe yali alowooza nti mukisa gy'ali gye biggweredde nga kikolimo. Tugende wa chairman. When we get to the chairman, they are like, now, chairman kati fe agenda tukwasaganya ensonga zaffe yakola ki. Buli kimu gye kiggwera. Kati you deal with the chairman. Temwagala okuvaayo obulungi. Nange musange nga neetegese ebiwandiiko byonna bifunye. Ne kati sibirina. Uganda yencha. Ng'ebyenfuna by'eggwanga bitaaguse, obwavu bufuuse baana balwomu bannansi, amaziga n'ebiwoobe bibuutikidde emitima gyabwe mu buli kasonda k'eggwanga Uganda, nga buli omu waali ebimusoomooza abirojja lulwe omuli ebbula ly'ensimbi, emirimu egy'akaweereege, obulyake, ekyeya ky'obwenkanya nga kw'otadde n'obukuluppya wamu n'obufeero obufumbekedde mu nsi y'aboobwe. Uganda yencha. Munnayuganda asula ku tebuukye nga bangi emitima gibeewanise ate abandi basula bagugumuka olw'okutwalibwako ebyabwe bibatuuyanidde emyaka n'ebisiibo abatamanya ŋŋamba. Uganda yencha. Munnansi atubidde mu masaŋŋanzira nga talina ayamba, asobeddwa era tamanyi kyazzaako. Twolekedde ekyatuleese olwaleero. Tukomyewo nate tubakane n'abo abagufudde omuze okukaabya bannayuganda akayirigombe obutabalekera kantu konna. Zikamera zaffe nate amakanda gazisimbye ku Centenary Bank munnansi ono gwe tutagenda kwoleka bwenyi yadde okwasanguza agage olw'ebyokwerinda bye byatugambye nti biri mu matigga olw'emboozi eno.